tulinawo okuvuba enkejje ezalula abalangira n'abamezi. Waliwo enkejje eyitibwa olulenzi, waliwo eyitibwa namukundi. Abo nno abakola omulimu ogwo bava mu ssiga lya ggulu. Ne tubaawo kale munnaffe nyongera kwebaza akadde k'okyatuwadde naddala mmwe abasinziira emitala w'amayanja ne mwewaayo mutulondole tugende ffenna mu gataleeko nfuufu mwebale nnyo mwebalire ddala. Emboozi ya Muhammad Kabanda nga yeemulugunya ku ddwaliro erya Old Kampala ku bigambibwa nti yaggyibwamu ensigo ye eya kkono eresse ebibuuzo bingi ku mitima gy'abantu. Era olunaku olwaleero mu mboozi yaffe ey'obulamu n'endwadde ne twagala tukwataawo. Tulina omukugu okuva mu Uganda Kidney Foundation. Joseph Ogavu gy'agenda nga mukugu mu by'ensigo okuva mu kitongole ki Uganda Kidney Foundation agamba nti zikula okuviira ddala ng'omwana atonda mu lubuto lwa nnyina. Ensigo omuntu bw'abanga yazaalibwa mu mbeera ya bulijjo abeera n'ensigo bbiri. Era mu mbeera ya bulijjo oli asobola okuba n'ensigo emu, asobola n'okuba n'ensigo ebbiri oba n'essatu, naye essatu zikyakulabika. Agamba kisobokera ddala omuntu okubeera n'ensigo emu era ng'abamu oluusi tebakitegeera. Abantu nga babiri buli bantu wakati wa 10 n'omutwalo bayinza ozaalibwa nga tebalina ki nsigo yakubiri naye nga balina emu. Kakati eneemu esigaddewo egejja egezeeko okukola emirimu egyera ensigo emu ekoze ki etaliiwo. Engeri oli gyasobola okumanya kukebera sikaani nga tannazaalibwa oba nga amaze omuzaala. Agamba omuntu anaagaba ensigo aba alina okwekebejjebwa ennyo. Ensigo yonna ebeera ebbiddwa terina mikisa gikola mu muntu. Lwansonga ensigo eno webeera nga ejjiddwa mu muntu ono erina okugenda mu muntu omulala mu bbanga eritasukka ssaawa emu. Kyova olaba omuntu anaawa ensigo atambulira wamu n'oyo agenda okugifuna mu ddwaliro lyerimu keberebwa bulungi. Bw'ayita ebibuuzo omubiri gwe obwongo bukola, omutima gukola, amagwe gakola, ensigo zikola, amagumba malungi byonna nga yeesaliddewo akkiriza si byakiwaze. Ayogedde ku masimu gazafuna ng'abantu baagala okugabemu ku nsigo zaabwe n'akigumiza nti wano mu Uganda tewali ddwaliro likikola. Nfuna essimu buli wiiki kuba abantu bagamba dokita oyo dokita nakulabye, dokita akasimu ko akanamba bakampadde, nina ensigo yange nkoze ntya. Ekintu ekyo tekikkirizibwa era tetukikola. Simanyiyo akikola. Omuntu ng'alina okwemulugunya mu mbeera nga bw'eti akola atya? Singa oli aba afunye okwemulugunya kwonna emitendera weegiri egigoberebwa asobola okujja n'ayambibwa ekituufu nekizuulibwa. Ayogedde ku tteeka eryayisibwa Parliament nga kati lirindidde Pulezidenti okussaako omukono. Kakati etteeka linaatera okufuluma lyayita mu Parliament, tulinda Pulezidenti aliteekeko omukono. Ekisooka abafunye ensigo okuva mu baganda baabwe balinako enganda era ng'obulamu bwaddawo nebutambula bulungi. Ekyokufuna ensigo n'ekyokuwa ensigo kya bulijjo naye kikolebwa mu mbeera etegekeddwa obulungi. Aliko amagezi g'awadde Kabanda mu mbeera gy'alimu. Ensigo bw'ebeera emu nga bwe ŋŋambye esobola okukola obulungi. Tekirina okukola kugikuuma. Olina okwewala okozesa eddagala dokita ly'atawandiise oba n'eddagala lyetumanyi eritali ddungi ku nsigo. Olina okwekebeza sukaali n'okebeza pressure kuba byetumanyi ebintu ebyo ebibiri ebisinga okulwaza ki ensigo. Agamba ebibaddewo byonna babinoonyerezaako era nti baakufulumya alipoota. Baagenze ne banoonyereza era bye baazudde baabituwadde.
kuba kino kikwata ku mulwadde si kirungi kugenda nga twasanguza buli kimu. Obed Lutale yakusakidde eggulire lino.